Kakati nno tiimu Hajjati batandise okupondooka mpola batandise okuggwamu amaanyi kyentegeeza batandise okubeera nga baggwamu amaanyi omusango balaba nga gutandise okubeera nga gubava mu ngalo. Kankulaga akatambi n'oluvannyuma tweyongere maaso. Kakati nno ensonga zange zinyonda okwogera zigenda kusigala wano nga records. Ekisooka ku musango guno ogenda mu maaso ogw'omusajja ateeberezebwa okuba nti yakozesa omwana we ng'amulumiriza ye mukyala we ddala Hajjati gwe yawasa. Bintu bingi bivuddeyo bagamba mubbi mufere najja nga omukazi aba proving wrong ti byonna mumpaayiriza ayina ndagamuntu 2 n'abagamba ayina swearing affidavit era weeri byonna mubirabye. Kati nonze bino byenzijeemu bwentunulidde omusango guno nawa gye ngulaba gye gugenda okuggwera abalala ne baguyingizaamu eddiini buli omu n'aguyingizaamu kyayagadde. Mwe tulabidde ne bamulamu nga naye yali afumbye mu mali agasukka mu 3 naye nga naye avuma mulamu we lwaki wano bagiwasooka n'ojje wa muganda waffe. Kakati nonze njala okutegeeza maama Nisha oyinza obutafuna bwenkanya n'omwana we ayinza obutabufuna but nze njagala okutegeeza nti ffe nga bamaama abamu abalaba kiwakola nti kyabuzira n'ovaayo n'oyogera cause opening up it's something very hard. Very hard. We are proud of you. Omwana wo Nisha alibeera proud forever. Nti maama wange yakola kye yali asobola mu minzize n'alwana ko kye yalwana. Era Nisha alimanya nti abaamu mu bwenkanya ggwanga lye omugenda okubeera omulamuzi omugenda okubeera abasirikale mbadde nkyabagamba nti Nisha alibeera proud of you maama Nisha. Eri abakyala bangi abeegomba obuvumu bwo nga babakwatidde abaana. So wadde nga maama wa Nisha agenda kubogezezzaako that one I salute you bwobali kuba mukyala muvumu naye oluvannyuma lw'endaba abantu ab'enjawulo nga bafiirawo okulaba nti kwega babigasseemu eddiini babigasseemu biki olabira ddala nga balwana oleme kufuna bwenkanya n'omwana wo but to us bamaama abamu ne bataata abamu you're a winner. Okuvayo n'oyogera n'olwanirira omwana wo owangudde tebajja kuwa justice. Kinaaba kizibu nnyo mulamuzi anaaba aswadde nnyo anaaba wansonyi nnyo okuwa justice naye nga kintu kizibu nnyo okubeerawo. But omwana we alimanya wagezaako era alimanya nti abamufeyiringa ggwanga lye abalamuzi b'eggwanga lye abasawo b'eggwanga lye be bali mufeyiringa but not you as a mother. You've done your part. Mpozi ne kitaawe biological father ayina we yagambidde ndi mu bulumi bw'omwana wange okubanga yakwatibwa naye njagala kusooka kumaliriza byapa. Omwana alimanya nti you didn't fail as a mother. You didn't. You've done your part and you've done it right. Abantu abali abakwatibwa abatulugunyizibwa buli sexually abused bayinza okuba tebafunye buwanguzi naye bawuliranga era waddeko omuntu ayogeddeko ku bibaluma akiikiridde amaloboozi agamangi agatasobola kuvaayo olw'okutya okujajingibwa okuvumibwa okusekererwa n'okusongebwamu ennwe naye gwe n'okuba n'okikola. Don't you ever think less of yourself kulwekyo ekyabeerawo. You tried. Era gwe kyoba omanya nti ensi yonna ffe tumanyi waloopa omusango gwo walumiriza for your reasons. Omwana nkimanyi naye agenda kubeera intimidated. Bagenda mu intimidating nga gwe bwe bakoze. Omwana gwerinda bajja mu intimidating nga bajja nga gwe bwe bakoze. But just keep standing with her. Katonda ajja kubasaasira. Naye kasita ensi yonna etegedde ani yalya si yonna emumanyi. Byebyo ebyange
I don't see justice coming. I don't see it coming your way. Not your child's way. I don't see it. I don't see it. But too bad. Abaana bangi abagenda okwongera okukwatibwa kubanga tewali agenda kugamba kuba bakwata. Abakazi bangi bagenda kukwatibwa kubanga tewali agenda kugamba kuba bakwata. Abasajja bangi bagenda kukozesebwa nabo kubanga tewali agamba kuba bakozesa na babakaka mikwano. Tewali. It's too bad. Bye bigambo byange. Ndabye gye bigenda. Olina abayo n'akulayirira. Waakiri okufiirawo naye nga toguwangudde. What is the incense? Is it to make sure nti mukazi yatawangula oba omwana kufuna justice? Like olina akireta nga kiri waakiri akufiirawo nti wakafiira kuba meka. Yes, Fifi da Queen mukyala Nsubuga yoyo nga bwe mumuwulidde. Ebigambo bye bitono era ebigambo bye bya kimpowooze. Owulira nti ne bw'aba ayogera mu ddoboozi lye temuli maanyi. Owulira nga munnange munafu nnyo nga bw'okiwulira kwegamba. Takyalina ssuubi lyonna nti omusango guno Hajjati zuula asobola okubeera nga ate munnange aguwangula. Ebintu alaba bigenda bikaluba buli kiseera. Alaba ebintu byakyuse dda. Kakati no ba social media in-laws bavuddeyo ne bamutegeeza nti nedda bw'olimba. Bwe njogera ku ba social media in-laws mu guno omusango yabagamba nti alimba, ntegeeza tiimu Hajji bali mu kugamba nti gwe nnyabo olimba. Mulaba omusango kati gubatuddemu, mutandise kwekwasa nti system egenda beera corrupted. Mutandise kwekwasa nti bagenda omulamuzi bagenda muwenguzi mb'omusango bagujweteke okukakkana gukomekereze nga gugobeddwa oba nga Hajji aguwangudde. Ba social media in-laws nno byebyo ebigambo bye bavuddemu nga babiwerekeza Fifi da Queen nga bagamba tiimu Hajjati bandibanga batandise okubeera nga munnanga ate bafuna akatengo, bafunye okutyamu oluvannyuma lw'okulaba ng'emisango gyabwe tegirina lugendo, oluvannyuma lw'okulaba ng'emisango gyabwe gyakujingirira bujingirizi. Kati batandise kwekwata ku bisubi kuwoza mbwate mugenda corrupting abalamuzi mbwate system musimanya mugenda kubitetenkanya tukomekereze nga anisha tafunye justice. Naye nga mbyonna nze ndowooza twandibadde tusaba busabi amazima amatuufu ne gavaayo. Bw'abanga ddala Hajji yakwata asaana abeere nga asibibwa kubanga ekintu ekyo si kirungi wadde yadde n'akatono. Asaana abeere nga asibibwa. Bw'abanga ddala yakwata asaana abeere nga akola ki? Ng'asibibwa n'abalala bayigire ku ye kubanga abantu bangi bali eyo basirikidde embeera y'emu. Abasajja baabakabasanya, stories muziwulira zivaayo. Abantu bangi naddala ba celebrities be tumanyiko bavaayo ne boogera. Nagamba nze bankwata nga nkyali mwana muto naye mpaka kati ekintu ekyo kikyannumya obwongo buli wenkirowoozaako mpulira nga njagala kwabika mutima. Kwegamba kituuse ku bantu bangi naye nga tebafuna justice. So Hajji bw'abanga ddala yakwata abeera asaana asibibwe ebbanga lyonna. Naye bw'abanga teyakwata nga Hajjati ali mugezaako kubeera nga amuwaayiriza, Hajjati asaana kukomererwa. Nze mbabuulira Hajjati bw'abanga ali mu kuwaayiriza Hajji nga Hajji ebyaddala teyakwata ng'era n'ebigambibwa nti Hajjati ayagala kubba bya bugagga bya Hajji y'ensonga lwaki amusibako agasanga agafaanagana bwe gatyo, mu butuufu ne gamala gazuuka amazima nga Hajjati byaddala ayagala kubba musajja amufreminze mbisangosango okusobola okumuggyako akake. Hajjati asaana kubeera nga akomerebwa, bamuteeka ku musalaba ne bamukomerera kubanga kyabaakola tekiba kirungi wadde yadde n'akatono. Omanyi ekyo kintu tekirisiimuukawo. Omusajja ne bwe baliba bamutadde tekijja kusiimuukawo. Ne bwe baliba bamutadde nga talina musango ekyo ekintu kijja mmusigalako. Tiyakola ki?
bamusiba ku musango ogw'okukabasanya omwana atanneetuuka. Naye katusabe tulinde justice, katusabe abalamuzi baveeyo n'amazima amatuufu era batuwe final judgment yaabwe. Naye nga ttiimu Hajjati we twogerera bo baatidde dda n'abasinga ku bo batandise okubeera nga ate munnange bapondooka, batandise okubeera nga abasinga batandika okukivaamu, beekwasa mbwe saawa yonna bagenda kugulirira abalamuzi, bagenda kukola biki, naye nga kandibanga katengo ke kazze balaba omusango gwabwe teguyina lugendo essaawa yonna kandigwamu. Kale katulinde updates zonna nja kubeera nga nzibatuusaako butereevu wano ku Jika Media. Nyongera okujjukiza tubadde ku Jika Media era nga gwe wenna atanaba kulabika nga osubscribinga, genda maaso subscribinge, olikinge, okommentinge ate era osharinge. Sobola kutandikawo notification bell yo butereevu ojja kubeera nga ofuna notification buli lwembeera nga nkuteereddeyo video empya. Nakugamba wosanga kalango onawuna toka skippinga kubanga engeri gyonzo kulabika nga ate munnange osupportinga mu emirimu gyange gino. Kwatawo mu kigalo butere video ino jakubeera nga ogimperedde like mu batobera ebweru w'eggwanga kw'ossa mmwe abatulirwaka mu ggwanga Uganda. Nyongera okubebaza nti mwebale nnyo, mwebalire ddala, temujjanga okwo. Omukama abampeera ekyo kyegininyini kye musingira ddala okwagala. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.